newe banakuvuma amatu ku Mande ku university eno noddukawo nga bakuvuma amatu ne gy'onoogenda ge bajja okukola ki ne bw'onoogenda mu bufumo ne bw'onoolagawa ne bw'onoolagawa ge bajja okuvuma naye bamanya nti ekyo kyafuuka kya bulijjo ebbeere lye Mukama lye yakuwa togenda kulitoolako bwe gaba maaso geego Mukama ge yakuwa bwe kaba kabina toyina sikulaba kikutwala kutandika ssente ze wandikozeemu ebyamagezi kuzigulamu kabina ate nako kakuswaze obere ng'otambula kataliko seeseetuka ate nako gaweewo emirimu gy'okuba nti okalowoozaako bw'okaseetula ebbeere oluusi olina butini ate ogenda ogula ebbeere mbw'ogezzaamu kugamba obulamu tobumalaako mirembe ky'olina kyekyo Katonda mugayi nkwebaza olw'okuba nnyina amatu kubanga ate bw'ogenda emulago waliwo abaganoonya nkwebaza kuba nnina ebbeere mu gurupu naye banakuvuma amatu ku Mande omukulu agenda atambuza njiri y'amatu tegobula nina okutu nekyo nkyawagadde bamwana certificate y'amatu certificate of appreciation Dr. Kwefu Lukuta. This certificate is proudly presented to Nkobazambogo. Okay. But my message wala ku nsi kuno abantu ekisinzo tukuumira emabega kwe kutunula mu sowaani z'abalala. Nalaba oli omwana Nampeero wa Katambi ng'anoonya bamusalako mabeere. That is a lot of low self-esteem. Twadde ggulo twogera ku channel Dr. Kwefu ne tugamba olaba twabadde tugamba abantu abazanyira mu mbeera ya Dr. Jose Chameleon nti omuntu yenna okugenda ku operation Machazo oyinza ogamba alina ssente olaba ng'ebyangu already obulamu obutadde mu lusuubo emmotoka yonna bwegwa kabenje teddawo nga bwe yali omuntu yenna agenda ne bakuteekako akambe bwoti tosobola kuddawo nga muntu bwe wali. Anything can happen ekintu nekijja so okubeera ne low self esteem eyo egamba ebbeere eddene ngende balisaleko ate kiri nnyo mu baana ab'obuwala bambi ekintu ekyo si kirungi olumu tu appreciating ebye tulina bambi tubeerawo ne tukuba olwali ku bantu ab'eyerusa naye mbabuulire obulwadde bugenda kujja nobujjaluma abantu. Skin cancer is real okitegeera olumu abantu tubeera byakuseka naye obudde just bila kiriza ekyo Mukama kyeyakuwa unless ng'ekintu ekyo omuntu alina okugenda omusala oba omuparating ekintu nga kikuluma nti ekiriko kikukosa aho genda bakujjanja naye ekitakukosa ofa nakyo lwaki obuddugavu bukuluma wa olyoka bleachinge buba bwongo bunafu na low self esteem babutekkiririzaamu ati obwongo buba bunafu omuntu alina obwongo obutekkiririzaamu olumu buva mu gye tukulira kakati osobola twakula ffe tulowooza Saymore sooka owulye kano twakula tulowooza nti ababeera mu kibuga be bagagga era bangi abatunze ettaka lyabwe ery'omukyalo bajje mu kibuga ewali abaki omala tuuka mu kibuga nga Haffy oyina emmotoka gy'ovuga n'osanga mu kyalo nga omusajja agipaakinze agivugawo kawungeezi then awo bw'otegeera nti e Kampala si wabeera baki Saymore kyenyagala okuwakanyamu bintu bingi ebibeerawo nga tuli baana bato nze nali nkula nga bampita nabbanja atukubanja nga mpita erinnya njaga balinzijeko bw'okula waliwo obwongo bwaffe bwonna bwe bwesinkana as we age abaana abagagga abaana b'abaavu ffenna tutandika olowooza ekintu kyekimu ensi bwetugatta katosobola kuŋŋamba nti nno ekintu obunafu bw'olina mu bukulu buva because of how you grew. Kiringa nalabye Shamimu ng'agamba abantu abagamba nti emitima emibi gye balina olumu kiva gye baakulira nedda omuntu abanga wa mutima mubi ate nga yagala okutuula ogwejjamu. Abantu abamu bayise mu kusoomoozebwa naye ne kibawa challenges like people who grew up with stepmothers nti sisobola nze kera kumakya bonnyaabonya mwana bukuba nakula ne stepmother kiina ate kukyusa muno ogamba nange nakula siina love around me I have to nze nenjiga okwagala so sagala kuba nnyo gye twakulira with everything excuses. But anyway okusigala nga wekkiririzaamu it is very important. Very important. Kirungi nnyo kikulu nnyo ago go ge mazima kale naye nga njogera nga tekutegeeza kuba